oluvannyuma lw'ekibiina kya FDC okuyita olukiiko lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe Najja Nankumbi, poliisi kino tekirabye mulamwa era obwedda buli munnamawulire bakira atuuka ng'agaanibwa okuyingira okutuusa omwogezi w'ekibiina kino Ssemujju Nganda ng'ali wamu n'eyali omubaka wa Serere District Alisa Alaso bwe bataamidde poliisi. So if they enter, we'll enter. If they come, then we'll not enter. Because for me, this is my business. You can't restrict our freedom even to talk to the press in our home. We are not in the street. We are just in the FDC, our home. For your information, this is the head office of this party. Okukakana nga poliisi epondoose olwo bannamawulire ne bakkirizibwa okuyingira. These guys don't even want us to speak to the world anymore. They want us to die quietly. Wano we basinzidde ne basaba poliisi okwamuka ekitebe kyabwe mu bwangu ddala kubanga ng'ekibiina kirina emirimu gyakyo gye kirina okukola. Okujja wano ku party headquarters okubaako bye tukola tumala kufukamirira abamukwata mundu be mulabye abali awo. Tetumanyi oba FDC headquarter yafuuse poliisi barracks oba kikyali kitebe kya FDC kyakoleramu byabufuzi. Poliisi n'abalala abakwata mundu twagala okubasaba mu bwangu ddala bamuke ekitebe kyaffe tusobole okukola emirimu gya FDC. Embeera eno teyawukanako n'eyo eri maka ga Kano Dr. Kizza Besigye ng'okuva okulonda ku bwa pulezidenti lwe kwaggwa taddangamu kukkirizibwa kufuluma nnyumba ye. Era twagala bamuke amaka ga Kano Kizza Besigye pulezidenti w'abantu asobole okuweereza abantu abamulonda. Ebintu ebyo tubisuubira okubeerawo olwaleero obutasukka lwaleero. Okusinziira ku bannakibiina kino kye kyabalemesezza n'okugenda mu kkooti okuwakanya ebyava mu kulonda kubanga eddembe lyabwe lyabaggyibwako nga mu kiseera kino tebalina bye bayinza kuŋŋaanira kuteesa ku nsonga zino kuzitwala mu kkooti wadde ng'obujulizi obulumika ekibba bululu babulina. Naye embeera eteekeddwawo ekifudde kizibu nnyo Kano Besigye n'aba FDC ogenda mu kkooti yonna kubanga nze nakalabako n'amaaso gange ba agent abakuuma akalulu nga yo bajja ne taxi okunyonyola Kano Besigye byava mu kulonda bakwatibwa ne batwale kasangati abamu balikireka mbalaze list. So Kano Besigye tayogerangako ne be yatuma kuuma kalulu tasobola kwogera n'abakulembeze be FDC kugamba abasajja bano abakwate mundu kye batukkirizaako okukolako ssaawa zino kwe kussa kyokka ebisigadde byonna tebaliro kye batukkiriza kukola. Bano bagamba nti singa embeera enaasigala nga bweri ebiyinza okuddirira biyinza obutaba birungi. Ebintu ebikolebwa mu mateeka bwe binaatuggwako tujja kuwalirizibwa okukola ebyo ebisusse ku ebyo amateeka bye gagamba ng'omuntu yenna yeerwanako ali mu buwambe bwakola. N'olwekyo abakyalinamuko ku nsa mu abo abali mu gavumenti baalyanguye bunnambiro ne balaba ng'embeera eno eya Pandagaali gye twasembayo eyaliwo ennyo mu biseera bya Amini n'Obote ng'ekomye bunnambiro. Ssemujju Nganda era asabye poliisi ereete bannakibiina kya FDC abasoba mu 300 ebiramba abazzi bakwatibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Tugenda tukyalira buli poliisi nga tubuuza oba balinayo abantu baffe. Naye bangi nnyo bakyali mu makomera abamu tetumanyi mu makomera gye bali. Ab'enganda z'abantu bano kati bali mu kubanoonya ate abalala batwalibwa ekireka ku kitongole kya poliisi naye ng'abamu embeera yaabwe tesanyusa. Wano wendi nyinawo olukalala lw'abantu 21. Bano 21 bali kireka mu poliisi gye basibiddwa naye ng'omusango ogubavunaanwa baabadde bakyaliddeko Kano Besigye gyali mu buwambe abamu bamutwalidde emmere abalala kumubuulira kulonda nga bwe kwagenda mu bitundu byabwe. Wano era we balagidde abavubuka okuva mu disitulikiti y'e Serere nga balumiriza bannamagye okubakolako effujjo wamu n'okubatulugunya. Under the command of the Deputy Army Commander, General Langina himself, camped in Serere and executed by a major called Ngwao. And I think that story is not complete until you see and hear from these people sitting here. They represent the over 300 people who have gone through torture, through pain, who have been beaten, whose children have been kidnapped by Major Ngwao. Bano bagamba nti batulugunyizibwa ebitagambika nga 17 omwezi guno ng'okulonda kwa pulezidenti kwankeera. As they told me, Simama, I stopped. Now I marked one. I tried to extend to this man explaining, didn't allow me a gap.
discovered he's a soldier. Or it's not a police officer. From nowhere, I heard again a cane from my gate. They banged me behind. He just stretched the rake and banged me here. And someone told me that you go and take these photos. Bano basaba bonna bekikwatako okuvaayo kubayamba kubanga abasinga obungi bayisibwa bubi nnyo nga beetaaga obujjanjabi ate n'abakola ebikolwa ebyo bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. If there are any human rights organizations out there listening, to please come in and help. The medical bills have reached me up to here. By the time somebody's jaw is knocked off, that guy needs a major dental surgery to help him. Mu kiseera kino toyinza kuyingira mu kitebe kya FDC Najjanankumbi nga tufunye lukusa kuva eri poliisi na kiki ogenda kukolayo kubanga yonna yeetooloddewo. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.